Amaziga ewa Karo Nantongo gavudde kuki byenkuleetedde nkwaniriza ku Falke official mukutu okawogenda okubanga omanya ebikwata ku serebuwo wamu n'amawulire agagatambula mu ggwanga Uganda. Kakati olunaku olwaleero nze ne mwana muwala ayitibwa Karo Nantongo nga njagala okusooka okutegeeza nti ennaku z'omwezi nga 6 mwana muwala ono alina concert wali ku Africana era nga kitegerekeka bulungi nti ekivulu ekyo kye kigenda okubanga kye kisoose oba concert eyo yegenda okubanga yeesoose mu bulamu bwe nga Omuyiimbi. Era nga njagala okutegeeza nti yasobodde okubanga ayunguka amaziga ekyaleetedde abantu abamu okugamba nti kirabika yafunye ekyebikiro ekiraga nti concert ye egenda kubanga tetambula bulungi sinakindi nga ejja kubaamu ebiremesa abantu okubanga bajja mu bungi okusobola okubanga bamuwagira. Naye nga njagala okutegeeza nti yadde aboogezi bo bagamba nti yes mwana muwala ono ayinza okubanga concert yagitidde abayimbi bangi bavudde ne babeera nga ate bamubakinga obanga bamwogerera nga bagamba nti engeri ekiri nti ye concert ye egenda okubanga esooka mu bulamu bwe bambi ayinza okubanga yasobodde okubanga yebuuza nti nzaani akola concert era nga kye kyamuviiriddeko okubanga akaaba so singa abantu we balowooza nti yafunye ekyebikiro. Naye nga njagala okutegeeza nti omwezi ogwa Desemba gwennyini mulimu nno ebivulu bingi so abayimbi abategese ekivulu oba abategese concert mu mwezi ogwo gwa Desemba mubimanyi bulungi ebitera okubeera nga bibeeramu nga mulimu ebivulu wamu n'omuyimbi Big Eye ayinamu ekivulu tugende mu kikadde mu ekiri radio eya Galaxy eyinamu ekivulu so ebivulu bingi ebigenda okubeera nga bibeeramu mu mwezi ogwo gwa Desemba. Naye nga ye Karo Nantongo bwatu yasobodde okubanga ayoza ku munye oluvannyuma lw'okuba nti yes yabadde mu press conference nga ategeeza bannamawulire wamu n'abantu nga concert ye wegenda okubeera nga etambula era n'okubanga asaba abawagizi basobole okubanga bagenda okubanga bamuwagira. Era ne tulabako abayimbi ab'enjawulo okwabadde Catherine Kusaasira, Maureen Nantume, Misa Kisemakula, Ronald Mayinja, Aji Aluna Mubiru bonna nga beewaddeyo okubanga bagamba nti ku lwa Karo Nantongo bajja kubeera nga babeerawo. So mmwe abalowooza nti nno yakaabye nga atidde wo bibakalidde ku mumwa agenda kuba ne support y'abantu abawangalidde mu kisaawe kino ekya music oba mu music industry basobole okubanga bamusupportinga era nabo ne beeyongera okubanga basaba abantu basobole okubeera nga babeerawo. Naye nga njagala okutegeeza nti rehearsals zo zigenda mu maaso tunagenda okutuuka mu mwezi ogwa Desemba ennaku z'omwezi nga 6 ate nga asobola okubanga abasirisa mmwe ababadde bagamba nti yafunye ekibikiro ekimutegeeza nti concert eyinza okubanga tejja tambula bulungi. Sigenda kubanga nsukkawo okujjako okubanga nkusaba gwatanaba kubanga subscribinga ku lw'amawulire amalungi aga entertainment wamu n'ebyo biba bikwata ku serebu wano mu ggwanga Uganda ne wabweru wa Uganda. For now, bye bye.